you're very correct tulakwani twakuraming ati wayiga nenda gwagambye December kati nange ndowooza omanyi December na weekend bikwatagana oh yeah nze kasatu tuka mu half mukota y'omwaka mampulanga every day is a weekend olimba baana bato yes. Wamaku fabulous forget osanga ebintu ebirungi ebintu nagamba ko tulina ebintu by'omu kiyungu mama esowani ziri kusomero twazitanga dinner plates kati nawo kweyo levels zavaawo esowani ez'obuvunanyizibwa ezirabika obulungi ebintu ebirungi eby'omulembe ebintu by'okuzanyisa by'abaana ebyokunywa ebyokulya buli kimu kisanga ku Fabulous Women Hypermarket tulina restaurant tulina bakery wojja ku Namembe Road ogenda kubanga otusanga kakati aba Afrigo Band batuwe ku Afrigo Band banayenga ekomaawo bakubya Afrigo yaddese Bungereza nze ate mu mawuli nagafunyina ku King Charles mind mu WhatsApp group yaabwe ya family okola muki ndi munga askari kakati ya Afrigo oyo mchala gobeta Joanita Kawalya babadde basse Bungereza wano abaana be Bungereza bankudde sini bangamba Saimo watuwekedde batutte busi bakubye dance Royal Agents badanti bajigadde kakati no balaba abo batukira kasoke abatuweeko mdioke mbamalirize ikayo bannanki obulamu buli butya obulamu bulungi Bungereza ebadde hot was the hottest ebadde very hottest twebaza omwami Richmond twebaza omukyala Mary Ngabire twebaza omwami Danny Ruge twebaza diaspora team abantu bakoze omulimu gw'omuwendo kyabadde kye bannange nze nkugambe ki kubanga abaliyo bayinza okuweereza ekyaliyo gebaga nti gwabadde muliro bannaffe basanyuse bo bennyini nga tebava ku flowa paka last era enkomerero nga omanye Bulaya erina abasirikale bayo sawa bweziwere egende bafulumya mpola naye nga bonna tebaagala kumala kyabadde kiyitirivu olw'omukaaga tuli ku front page ew'omulangira kati bannayuganda mwenna bakakase tukomyewo tugenda kuba tuwokya omulundi gulize eddoboozi lyange yalifudde ssenyiga naye kati lyogera neetegese okubasanyusa mbabuulire n'ebibadde Bungereza nga ndi ku front page weewaawo mukuliko eyo tuvuddeyo nnyo bannaye kanyimire wano makati bannange nange nfune kufuta muzeeyi mukuliko eyo tuvuddeyo bannaye mukulike ebire babatumidde weewaawo twali wano nga musimbula nga mugenda omuntu atulaba Bungereza abadde atya tabadde mubi tukubye mu Royal Agency we tukubidde Saturday wedde kintu kyali kirungi bantu bajja ne basanyuka byonna bigenze bulungi tewali kibaaya emyaka mingi mbadde mu Bungereza ku ky'omulundi guno ndaba amasanze geyongedde nnyo abantu basanyuse kyanjawulo kye kyabaddewo tewali nnyo kyanjawulo kukola bukozi bulungi ne mwetegeka bulungi ne mukyapa omuziki gwammwe abantu abannayuganda bali wano okomyewo bakuba ndongo ngena ku Lwomukaaga tuli ku front page Saturday front page wetukubira Saturday sooka buli mwezi bwetyo betugenda okuba kulikeyo muzeeyi kale mama nti batukiriza nnyo wano mwana Omungereza ekyo kiriwo okulike bannange buddeyo kyatambudde kitya bannange byatambudde bulungi nnyo show abantu bazze ne batuwagira vibe nga weeri mebale nnyo okutuwagira kubanga kwaleka ebivulo babisatu naye nekyaffe kyajjudde so kyabadde kirungi Yusufu yabadde etya mu Bungereza awo olina Afrigo Band kyadde kyakabi nnyo Kalayo Band kanyumye era babadde bajja babuulira weewaawo wogendedde okugenda e Bungereza era nga tuli mu nteekateeka Karonantongo nga mukaaga December Africa kale eyo no yensonga nga bwedi era abagagga twagala okubategeezaako naffe abantu ba bulijjo tugenda kugwera ku front page we mix and mingle yes funa ekisaati kyo funa ekipale kye kikufaananya ng'omugagga kubanga kati ffe abamu tunoonyeza ssente banenze nnoonyeza ssente ne wentuuka bangamba ti kale zibadde zaakatuuka wano banno bajjeewo zino kati wagambe ku ssente kanneeyagale buki bweyagaze so olw'omukaaga luno nenda kuza mwezi nga 5 front page kigenda kutokota sikisandikire it's gonna boil uncovered Afrigo Band egenda kubaawo nnyo nnyini ddala
John Takawali abagambye last time teyali mu performances teyali okay kati kwali abayimbi bangi omwezi ogwedde tetwalina amaloboozi wamma mujje tunyumirwe Afrigo Band ku front page. Oh why? Omanyi ku kyalo kuno kino kye